buli muntu waali aliko etteeka erimutwala. Amateeka agamu gakolebwa ggwanga waliwo ag'eddiini nango ge tweteerawo. Etteeka eriragira omuntu okuwa empooza ly'etteeka eriteekawo obutale lye bayita the Markets Act. Mitendera ki egigobererwa ng'ekifo tekinnasalibwawo kufuulibwa katale? Akatale kaba kaalangirirwa mu butongole n'olupapula lwa gavumenti gazeeti ne lukalaga nti mu kyalo Kikuba Mutwe waliyo akatale. Ke bayita akatale kabaako emidaala emizimbe obulungi nga girimu ekifo ekyalukale kye bayita awasuulwa kasasiro. Abakulembeze b'amagombolola ne municipality bwe banaamuyoola wateekwa okubaawo amazzi amayonjo agatiiriika ag'emidumo. Akatale kateekwa okubaamu kaabuyonjo eyalukale. Mu myalo ku mbalama za nnyanja ne awifo awali ebiduula awatali butale, abantu abakolerawo entegeeragana yaabwe eteekwa kuba na bannannyini ttaka abo banaabawaayo kibusuulu ki awatali butale. Nze okubeera nga ntundirawo mudaala gwange nga si katale, omukungu wa gavumenti oba w'eggombolola oba wa disitulikiti tekikuwa lukusa kujja kunsoloozaako nti waliwo akatale. Olwo mateeka ki agafuga empooza mu butale? Olunaku lw'olabise mu katale n'otunda lwe lunaku lwokka abasolooza empooza bayita basentala lwe balina okukusoloozaako empooza kuba otundidde mu katale ka gavumenti. Empooza eno omuntu alina kugiwa ng'asinziira ku ki? Omuntu yenna atakoze tagibwako mpooza lunaku lwatakoze, atatunze tagibwako mpooza. Tebagibala wamu bagiyita average oba jumula. Mwena mujja tuwa empooza kasanvu-5, empooza 2,000 omwezi, naye nga mulimu weekend, mulimu public holiday, mulimu lw'olwazizza oba emaali weeweddewo oba akatale bwe kayidde omuliro oba akatale bwe bakaggadde olw'ensonga ez'enjawulo. Empooza esasulwa olwo lwokka lwalikoze lwokka lw'okuŋŋaanya ate naawe osasuzibwa empooza. Yo empooza eno erina kuba ng'esinziira ku ki? Mbawulira aba City Council, aba municipalities nnyingi, ab'amagombolola eyo mu byalo nga baga tugerese olw'okuba empooza nzibu okukuŋŋaanya, sentala tajja kujjanga buli lunaku, mujja giwanga buli mwezi. Ekyo agikuŋŋaanya najjo bagiweesa mwenna muba musobezza mukoze ensobi. Empooza ekuŋŋaanyizibwa buli luvannyuma lwa kuggalawo bizinensi olunaku. Omuntu atunda omudaala ayinza okusasuzibwa layisinsi? Omuntu toteekwa kuggyibwako layisinsi ya dduuka, kubanga akuggyako layisinsi ateekwa okuteekako oli ku kizimbe gundi, kiri ku poloti gundi, ku luguudo gundi. Naye omuntu akolera awo bano ekiro bw'oyita mu bibuga ebikula osanga abantu nga balina bye bakolerawo bawaanyisiganya batunda. Oyo taweebwa layisinsi ate naawe togisaba era n'oyo tebagimuwa. Naye ndowooza abo bayitamu bateekwa kuba nga baweesebwa mpooza. Bibonerezo ki ebiweebwa oyo atawadde empooza ng'akulira mu kifo mw'erina okuweebwa? Bw'otawa mpooza n'osimbibwa mu mateeka g'omulamuzi, mu mateeka mu maaso g'omulamuzi, omusango ne gukukka mu vvi, omulamuzi akuwa ekibonerezo ekitasukka myezi 3 ekisembayo obukulu, naye asobola okukulabula okuyimiriza okukola n'aga nti olw'emputtu oyimiriziddwa okukola oba okuggalirwa oba okuweesebwa engassi. Engassi eyo amateeka makadde gajoogerako ku singi 7, naye omulamuzi amanyi olusanvu lwalifuuse mmeka olwaleero okuva amateeka gali amakadde lwe gaakolebwa. Byonna wamu mu ggulire lyaffe lye tuyise manya ebifa ku mateeka.